Ebyawandiikibwa ebitukuvu bikuliriza nnyo abakazi olw'obuvumu bwe baayolesa mu kaseera akazibu omwana wa Katonda Yesu Kristu ke yali ayitamu. Olunaku lwa leero Kelezia Katolika ebajjukidde mu ngeri ey'enjawulo. Mu kitambiro kya Missa ekiyimbiddwa ku lutikko Lubaga, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erye Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ategeezezza nga bamaama bwe bakola ebintu eby'obuvumu ddala mu kaseera ng'abasajja bonna bataddeko kakokola tondeka nnyuma. Women accompanied Jesus Christ to Calvary when men had fled. Men got scared and ran away, but the women didn't. The women took his body to the tomb. Then women who have served him during his life and during his death were now the first to see him resurrected. Women. Abanoonyereza mu byawandiikibwa bo baawunzika dda nti abakazi be balangirizi b'evvanjiri abaasookera ddala olw'okuba nti be baasooka n'okutegeera nti Yesu azuukidde, naye nga beewuunya lwaki Kelezia nabo tebaleka kwolesa bulanzi buno naddala nga bayimba ebitambiro bya Missa. Ssaabasumba Lwanga agamba nti abakyala newankubadde okukkiriza kwabwe kumpi kukira okw'abasajja, wabula balina engeri nnyingi endala ze baweerezaamu omutonzi nga tekibeetaagisizza na kulinnya ku w'olutaali. For those of you who ask, when will the church give power to women, we need to explain that the power is not in our hands, it's in the hands of God. We share that power as priests, but it's in the hands of the saints, many of whom are women, by the way. Omutambizi wa Missa eno omukulu nga mbaka wa Papa omujja mu Uganda, Ssaabasumba Bianco akubirizza abakristu okubeera akabonero ak'okuzuukira. We are in service each other if we promote peace, if we help people, if we are kind with the people. To do this is sign of the resurrection. Nga kumpi bwe lwafuuka oluyimba nate bannaddiini tebaganyiza bakiikiridde gavumenti kukkalira mu ntebe nga babajjukiza obwavu obwava mu kuluma nga kati busiiwa abantu be basumba. Naye abantu bafa obwavu. Abantu bafa obwavu. Abantu obwavu tuteme ffenna empenda. Ennaku zino gavumenti tuli mu kuteekateeka budget ey'omwaka ogujja. Niyo olabika ssente konna akajja tukateekedde kulaba nkago obwavu mu maka. Mulimu ssente z'endabyo ezijja okujja naye nga zijja kgenda eri abo abeegasse awamu. Nga bannayuganda bakkiririza mu Kristu bajaguza amazuukira g'omwana wa Katonda, bo bannaddiini bagamba nti essanyu lye balina lya kigero nnyo olw'ebizibu ebifumbekedde mu ggwanga ebitabawakyanya kujaguliza mirembe. Bagamba nti singa gavumenti efuba bino n'ebikwatako osanga Uganda enaabukalamu emirembe egyo gyennyini Kristu omuzuukivu gy'atwagaliza. Solomon Kaweesa, NTV, wano ku lutikko Lubaga.